kanembe bazamu n'abakola emirimu egy'enjawulo. Njagala okusooka okubaza munda bannayuganda abali ku TikTok abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala munda bakyakola emirimu gya struggle mwebale nnyo mubalire ddala kubanga mukyali mu struggle ate n'okulabisa abanyampi abatulimu. Njagala okubaza mwenna abaana abadetectinga kati abantu abakyusa olulimi nti omuntu bw'akyusa olulimi mumulagirewo red card yatuveemu agenda akola ebirala. Omuntu era kasita ataliko okukyusakyusa ebigambo nga byayogera tebikwatagana mumugambirawo olumu gwe tambula tetukyagala kusiita tetukyagala muntu yenna akola ki atumalira budde. Kale ndowooza saagala Barris olw'ensonga temanyi obudde mulina butono ate nga tulina ebyokukola bingi. Njagala tandika n'akalowoozo ka leero then tufundikire n'ekigula LUJJI tutandike information bulungi eyatuleese kuba saagala Barris amanyi obudde bukyali. Kale mwenna kansoke tumire ku bannange ng'olaba tuwangale mu ggwanga erya Butuluki buli kibuga kyonna ky'olimu nkutumiddeko nnyo. Njala bawa amawulire test update eziriwo kati bwetwogerera omukulembeze asinga obbaagala essaawa zino ndowooza ayinza okuba nga azze mu ntebe ye olw'okuba nti wetujjidde ku mpeo saa zino nga alina ebitundu 5 n'obutundu 2 kitegeeza nti buli abadde alina kagenda okulya kaliire ddala kubanga omuntu gw'oyagala alabika akyasigaddeko. Kale mbategeeza mwenna buli kitundu kyonna kyolimu ekyattake oba ekitundu kyonna kyolimu mu ggwanga ne wetutule Butuluki kitegere nti omuntu gw'obadde owagira asigaddeko bulungi nnyo n'ebitundu 52 n'obutundu 2. Kale nno musagambize nga bakimezezza okwenkuba nti omukulu akyaliwo nnyo ate nga nabali bennyini badde avuganya bakkiriza nti omusajja basinzizza ensumika tewannabaawo nnyo kaayana. Ngera mumanyi mubeera temubula wala kukaayana naye nga ate mukitegedde nti mubeeremu yadde kuba nkimanyi muli mwenda bali mu Butuluki muno mu bitundu by'enjawulo nga muwuliriza mulaba njagala obategeeza nti omuntu abaagala asigaddeko so muleme kutya nnyo nti waliwo obuzibu. Kale ndowooza ngenda tandika n'akalowoozo ka leero era akalowoozo ka leero nga sinnakatandika. Ngenda okusaba n'okwebaza mwenda bannayuganda abasala vidiyo zino mu butundutundu ne muziteeka ku social media wonna naddala abaziteeka ku TikTok abaziteeka ku Facebook n'abaziteeka mu WhatsApp groups n'abazeetoloza ensi yonna. Okusookera najjera obbebaza ne mubala nnyo mwe mugomo okola kubanga sinze ngokola nze nkola video namba n'engiteeka ku Facebook ne ku YouTube n'endaaza. Kati mwenna basala video I salute you mubala nnyo mubalidda. Lwaki musala video zino? Okutambuza information eba tetambula. Kati nga sinagenda kwebaza bulungi nnyo njala sooka tegeeza mwenna abali ku social media platforms zino wammanga saagala otiginya essimu yo weebuuze lwaki information tekyatambula. Njagala kuwagaabwa essimu gireke kola buli kyokola kisigala awo kubanga kijja tambula nga kirina okutambula. Gwe wenna alina Facebook account, gwe wenna alina Facebook page, gwe wenna alina account ku TikTok toteganya ssimu yo nti information tekyatambula tokyafuna ba viewers information tekyatambula. Mama sebo njala kutegeeza kitu kifukiriwe kiti social media platforms zino zonna banyiniza bazitandika nga balina okufuna mu ssente. Mu kufuna ssente bwe posting ekintu abantu ne bakiraba buli ajjo kirabako kiba kitegeeza nti ye nanyini company yaba akola. Kati bw'alaba takyayingiza bulungi alina okuyiya butya bwagenda okulaba nti abantu abafunamu ensimbi kyakola kwe kuterawo embeera mwoyinza okuba nti akufunamu ensimbi yeruwa. Abasinga obungi mu complaininga tetukyafuna namba ku social media nala ku Facebook ku TikTok video tezikyatambula ku Facebook tezikyatambula. Sebo nnyabo njala kutegeeza totegenya simu yo. These are commercial apps ziriwo okufuna nsimbi era bakola ssente. Kyokola ku Facebook bw'oteekayo video oba post wabeerawo options 2 opostinga video oba postinga post yonna wabeerawo ka option ke bakote baga nti boost this post. Bw'ogenze n'okona ku boost this post kitegeeza nti olina okusasulayo ssente Facebook okuyambako okwongerayo okusumula page eyo abantu batandika okola information nga bw'ogipostinzeeyo. So bw'ota boostinga Facebook bw'opostinga ekintu ekyegenda kireka obulesaawo anayagala okuscrollinga anoonye nnyo asaakinge ajja kisangawo nga tekitambudde nga oli bwe kyalinga kati kiri commercialized nti bw'oteeka post oba n'oteeka video ku Facebook account oba page bakuleetera option egamba nti boost this post or boost this video. The moment you accept to boost that means nti olina okusasula ku ssente ezo nosasula Facebook ku ssente yo neryoka esumula neryoka esindika bw'oba okubategeeza nti gundi ataddeyo ekintu kino. Kati ne ku TikTok bwekyo wekiri ku TikTok nabo bakola ekintu kyekimu oteekayo video ne bakugamba you want to earn more views or you want to promote this post or this video
The moment you accept to promote that video, kiba kitegeeza nti oyina ssente z'ogenda osasulayo bo bakisaasanye baagala abantu bajje balabe video eno. Kati saagala oddawo okwetawaanya nti video tezikyatambula, information tekyatambula. No, ekituufu kiri nti zino app za ssente, so nno temuteganya nnyoko yonna. Okujja ng'olina ssente z'ogenda okuwaayo obostinga ekyo b'otaddeko, then it's okay. Ne bwe kiba si kyekyo, please temutegenya masimu gammwe nti oba bazikwata mu page oba account bazitukwata mu nedda. Ziri commercial apps abaziteko balina okufunamu ssente ekyo olaba bakutirawo option ezo bbiri, boost and promote. Yo TikTok ga promote, Facebook ogamba boost. The moment you accept to boost, kiba kitegeeza bagenda kusaba ssente z'olina okusasula ng'okozesa credit card oba z'olina okusasula ng'okozesa bank account yo oba banka yonna. Kati ndoza mutegedde emirundi ebiri, mutegedde bulungi nnyo. So saagala mutandike kuba nti mufuna okutyamu nti ate tebikyatambula. No, baakikola okubalaga nti beetaaga ssente. So no, saagala mutye. Olw'ensonga nti abakola omulimu gw'okusala video zino ate mutuwonyaako kiri ekya boost that post nti buli wogisala ne mugisaasanya ku Facebook wonna, buli Facebook account y'omuntu, kitegeeza information eba etambula. Kale mwenna balina software yasalasala video zino ne muziteeka ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, abazisala ne muziteeka ku WhatsApp. Njala bebaza nnyo mulimu mukola gw'amaanyi kubanga mutujjako kiri ekyokutusasuza ssente ate nga naffe information twagala tugitambuliza abantu bagifune balina okukola ki bwe balina okuba nti bagifuna. Kale ndozi mutegedde bulungi nnyo, saagala mutandike kutawanya amasimu gammwe nti post tezikyatambula, video tezikyatambula. No, kiri nti ebintu babi commercializing nti baagala kufuna mu ssente. The moment oposting ekintu kyonna bakutirawo option ya boost. Bw'oposting ekintu ku TikTok wa video bakutirawo promote. Bw'ogipromotinga bakusaba ssente z'olina osasula n'olyoka otambuza ekintu. Ndoza mukitegedde bulungi kyenjagadde osooka okuyisaawo awo. Kale katugende ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero nno njala sooka kubazaayo ko mabega. Mwenna abadde ku social media wiiki eno ng'etambula munanjulira ebigambo bye tujja tubagamba. Tubagambye nti Museveni yakwata media ye Kampala yonna n'agiza mu nkwawa ze. Ekintu ky'atayagala tekiyitawo, kyayagala kiyitawo. Essaawa zino eggwanga liri mu njega okuvirwako abaana baalyo abagenda bayingira 16. Naye nga teri TV ya Uganda yakyogeddeko ne wanamba ntuufu wadde okuwa mawulire matuufu. Teri radio station kabiri presenter yayogedde ekintu ekyo nangwa mawulire matuufu. Teri ku social media gye bamawulire matuufu kubanga state ya capturing amawulire kyeyagala kyekiyitawo. Naye weewuunya video ez'abawala abeeyambula, abantu abavuma Kyagulanyi Ssentamu, abantu abajolonga bannaabwe, abantu ali mu byokwegadangira ekiseegu, video zaabwe zizannyibwa buli wamu n'owulira nga buli kimu kitambula. Essaawa zino njala bategeeza oluyimba lwono omuvubuka omutujju, simanyi okwepicha, simanyi kukola ki, onoonya meaning togiraba, lutambudde social media okwetoola ensi yonna ku Ugandan platform okusinga amawulire g'Abannayuganda abalwanirizi b'eddembe abafiiridde Somalia. Kikulaga ki nti yo state eyagala nnyo okubateeka mu fumate wembeera nga mola ebintu by'ekisiru okusinga ebintu ebirimu amagezi ebikulaakulanya eggwanga n'okuzuukusa obwongo bw'abantu. Ndoza namwe mukyobuzaabenze nti ekiyimba ky'onovuka kiba simanyi okwepika, simanyi okwekala kitambudde olova social media bakikozeemu abaziyita batyo beezo sibitegeera nze oba kikyusiza kikola mu buntuntu kitambudde nnyo n'okusinga amawulire g'abannaffe abaafiiridde mu njega e Somalia. Naye nga ne ku TV e Kampala nabo bennyini baakikoze baabitaddemu, naye nga bw'oboogera ku mawulire agafa kwata ku ggwanga tebasobola kukola kintu ekyo kubanga state yabagamba mulina kukola kye tubagambye okukola, ekitali kyammwe temusobola kikola. Kati bannaffe bafiiridde eyo, era kyova olaba bano abasajja bakola ebintu nga babitegese. Mu bantu abafiiridde Somalia mulimu Abaganda, mulimu Abasoga, mulimu Abanyolo, mulimu Abatoolo, mulimu Abalugwala, mulimu abantu ba buli kika. Nete kikwewuunyisa abasajja baavudde Uganda bagenda mu America okulya ssente n'okucakaza ssente z'omuwa omusolo. Naye nga tebasobola tuwaliwo yataddeyo condolence message wadde oba kubagiza abantu abafiiriddeyo. Kikutegeeza nti Uganda we yatuuka buli muntu akwata kikye n'akiteeka mu nsawo n'asirika, yembeera egenda mu maaso. Kale osaagala kulwawo, ndowooza njagala genda mu kintu ekirala. N'akantu akala nga njagala balaga nti mulabye nnyo video yono basajja biwempe gyakoze ng'avuma omukulembeze waffe naye egenze vairo. Naye nga weewuunya n'abagipromoting oba bagitambuza nabo bambadde baleeti beefula nti bankyukakyuka. Naye nabagamba tottanga kibe nga tonna kikenenya ndusu. Omusajja temupromoting nga byayogera, tutegeera ki kye bamukozesa. Naye n'olunaku lw'anaafuna obuzibu nga baze okuyuma manda mu mbugo teri agenda adde omwogera ekigambo n'ekimu kuba nabagamba nti oyeeziisa amaze.
ali ku final touches z'okweziika temutegana kwogera ku musajja temulupromotinga kintu kye yakikoze akimanyi ng'amuddemu embuuzo waali amubuuza wa state amukutte wa state ebuuzo yambuuza bya state binabiri set yataddewo ngalabye ali mu kukola kintu ekyo naye ffe tugamba nti okalya ddakaddadda envunyo girira mu katiko nekulina mu kofi nekubwebwena so abantu amubalike bakole balina okukola olw'ensonga nti naye wenyedde obbalaga ekintu kino mukitegere bulungi nnyo kigenda maaso alright kati ntandise n'akalowoozo nga bwe mbagambye nti tutandise n'akalowoozo kaaliro tosala gwakawula nga tonnawulira gwakalenzi wetwogerera essaawa zino baganda baffe abafiiridde mu ggwanga erya Somalia mpitse ku social media platform ezisinga obungi nga abantu beebuuza abaana bano baakima ki e Somalia era bafiira ki muganda wange nga tonnayogera kubuuza ebibuuzo abaana baafudde njalo kitegeera nti ekiri atabala ekyo nasigadde waka essaawa zino Uganda weetuuse buli muntu abula kwerya nkuta bw'owali waliwo firimu z'abazombi munnange Uganda yolekedde mu mbeera zombi wezigenda okulira banne waazo baganda baffe bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abafiiridde mu ggwanga erya Somalia nabo banoonya kigulya magala eddiba nga ggwe balina ebintu biri mu bulamu bwabiri bwe biti ekisooka bw'ayingira amagye gano aba agenze kusaavinga ggwanga lye nkiddamu bw'ayingira amagye gano aba agenze kusaavinga ggwanga lye ekyokubiri bw'aba ayingidde amagye aba agenze kunoonya ekyo ekigulira amagala eddiba gwe tuyita omulimu kubanga abantu basinga obungi emirimu gibabula ne basobola bagende mu prison bagende mu magye bagende mu poliisi okuba nti basobola okutambuza obulamu bwabwe okuweereza eggwanga puna okufuna kati tojja kunenya muntu yafudde nti badde bakimanyoki olw'ensonga nti nkubulidde ebintu biri byabakimye agenda kuweereza ggwanga lina ekirala okufuna omulimu mwana afuna ssente ezisobola okulabira obulamu ne famire ye kati lwakuba nti ensobi eriwo nti bano abatangabanyanga babaagala ensimbi bagufudde muze ogw'okukozesa abaana baffe emirimu egitali gya ggwanga nga baba bafuula kyamaguzi yoseriti bahabula otabasira mutano wakalekezi mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze tutya yoseri okuva edda nedda musajja munnamagye era kyovula nti eggwanga lyonna alifutubaddeko ng'akozesa omudumu gw'emmundu n'okutiisatiisa olw'ensonga akimanyi nti emirembe tegisobola kukola ayakozesa mundu mwali musuubira kukola ki temwali musuubira okukola mbw'aletedde demokrasi ekyali ekizibu yalina kukozesa mundu kuba gye yajja nayo wetwogerera essaawa zino yoseri mu kulikulutinga oba okuwandiika amagye mu nsi yonna teyamukwatira nsawo kubanga amanyi yajja na mundu alina kubeerawo na mundu mu kuwandiika abasirikale nabawandiika nga bano abakozesanga bizinensi ezize zaafunamu olw'ensonga nti wabawo akabaluse mu nsi wabayagala obatwala abatwala nga kyamaguzi n'afunamu ssente kati njala bajjukiza nti omusirikale yenna afuluma eggwanga lya Uganda ng'agenze ku mission ya UN agenze ku mission ya peacekeeping wabalaze nga mututte oyo abeera ne special case nti aba agenze kusavinga international services abeera protected abeera funded naye bannayuganda abagenze ku international service abasinga obungi bavaayo beekokkola kye bayita eggwanga lya Uganda olw'ensonga nti bannaye bennyini balese Uganda bebaviirako okufuna obuzibu buno nabagambye nti nze nasusufulumya mawulire gano ku social media nga baganya okugafulumya yosere ku makya akedde sindikayo mukoddomi we kahanga muyanga n'abalala bagende balabe ki ekyavuddeko enjege eno so nga nabagambye nti abasajja n'abakazi basetingiddwa okuba ku batulesonga tebadde babanja ssente naye bwe twogerera essaawa zino abaana bano bafudde ate nga rekodi zisoma nti badde babanja ssente ziri wakati w'emyezi 8 up to date era nga bemulugunya ku nsasula yaabwe okutuusa lwe bagudde mu njege eno enamba nagibabulidde ekeepinga owning raisinga obange growing olw'ensonga nti abamu bagenda bafa naye kiki ekiviiriddeko obuzibu buno ekizibu kiri nti abantu bano tebakyalina byakukola Museveni amagye yagacommercializinga oba zino commodities atwala abaana baffe ne balwana entalo e Congo ne balwana entalo e Somalia ne balwana entalo e Ethiopia ne balwana entalo e South Sudan Central African Republic nga ye afunamu ssente buli mutwe gw'omwana oba mwana bulenzi ali e Somalia essaawa zino yali yesereza inafuna $10 per month Museveni ne banne bazisala bazifuula $450 ku bitaano nazo ne zigaana okutuuka kati balusuddemu akaba mu contract Museveni gyasayininga ne AU oba ne UN buli muntu yenna afuna obuzibu ng'ali ku mulimu ogw'okukuuma eddembe famire ye efuna wakati w'emitwalo 3.9 ze balina okusasula famire esinga omuntu bafidde ku mulimu ne bukyanga abaana bafiire e Somalia teri famire ya muntu yali efunyeko wadde $5,000 nga ssente zivudde ez'ensibozebwa nga security ku baana abo abagenza okusavinga eggwanga oba okusavinga okukola international services nkiddamu bannayuganda temunenya abaana abantu tebali banonyayo ki omulimu gwebakozesa Museveni kenyini bana bana bafula byamaguzi kubanga atendeka amagye nga gacommercializinga n'agasindike bweri w'eggwanga kati abaana buli yafudde yenna
family ye element ofuna emitwalo 3 kitundu nga damage oba okusasulira obulamu bw'omwana yafudde ne bukyanga abaana bano bafa batafudde leero batafudde jjo teri family ali efunye kuwa $13 wadde $15 ku bulamu bw'abaana abo ekisooka abaana bakukuso bayingiza mu Uganda ne babaziika gye batalina kuziikibwa abamu tebamanyikiddwako gye bali y'ensonga lwaki nti Uganda bantu bangi bamiisinga nga tumanyi gye bali so nolweyo ensonga eyo ng'omuntu ye abuuza nti bano abaana bafaaki munnange bafiira ku mulimu emirundi 2 wano bawereza ggwanga lyabwe 2 baba genze kufuna ekyo ekigulira magale diba lwakuba nti gwe bagenda okusavinga sitaani atayagala biteredde era amala n'abattirayo kale munne wegambidde ntosala gwakawala nga tunawuliza gwakalenzi bano abambi baba bagenze kukola kekabadde akalowoozo kaleeko tugenda ku kiggula lujji mumpulirize bulungi nnyo ekiggula lujji kyaleero ekiggula lujji kyaleero gera mu kisale mu kiteeko ku social media platform zonna ez'enjawulo kitandise kitya kino nno kigenda kukwata ku bantu abali e Kampala kigenda kukwata n'abantu abali mu diaspora nga mulina abantu bamwe mwagala bave e Kampala bajje mu diaspora njala mumpulirize bulungi nnyo muno mwentulira ku social media kuno essimu yange neefuuka busy eringanga ya katugambe ya payphone musanga ebizibu bingi abantu bebambuulira nenzija mbi kibi engendo bagamba era mwensinzidde mbabuulire ekiggula lujji kino ekyolwaleero njala tegeeza mwonna bannayuganda nkimanyi nti eka embeera eriyo si nnungi wali otugambira nti embuulire tefa yonna lwaki embuulire tefa yonna nti bwenzija nembaga ebigambo biro eri abo bitwala sirias ne bawonya obulamu bwabwe eri abitwala ng'ebyokwemulisa oba ebyokwemoola ne bakomekkereza nga ate tebafunye obuzibu ekiggula lujji kyaleero kikulu nnyo erimwe mwenna abaagala okutambula mumpulirize bulungi nnyo saagala bakufere ensimbi z'okabetwahanga entulege saagala ofirwe ssente zo mu bintu by'osobola okwetegeerera naawe kennyini weebuuze lwaki banzibye naye ng'ekikubbiza tokimanyi mumpulirize bulungi nnyo tukimanyi bulungi nnyo nti Uganda embeera eriyo tewoomya digobe ate nga buli muntu yandiyagadde okufuluma agende afune omulimu mu nsi endala asobole okuba nga atambuza obulamu abaana bangi basomye tebalina mirimu abalala badibidde ku nzija n'abalala bennyini abavubuka sole ziwedde ku ngatto batuze n'okuba kati banywa ebiragalalagala okusobola okubeerawo olw'okuwewonya ekisuwalo kye balina mu bazadde baabwe nti babafuukidde omugugu omuzadde n'atuuka okutunda by'alina asobole okufulumya omwana eggwanga ate nebakomekkereza nga bamufeze olw'ensonga nti visa zebamukoledde za kicupuli kati mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga gwe munnayuganda yenna ng'oyagala okutambula ogenda mu nsi zino wammanga wuliriza byengenda okuga mu kiggula lujje kyaleero nti embuulire tefa yonna bababuulira omwana waabo bwe nga w'omunaku amata okunkumula saagala okwate ssente zo oziteeke mu kintu bazikubbeko otandike okukabanya nti gye basala mu lufula so nga ate wandibadde owulira ebintu bino tutandise bwe tuti gwe ayagala visa ng'ogenda mu America ayagala visa ng'ogenda e Canada ayagala visa ng'ogenda mu European countries ayagala visa ng'ogenda mu UK ayagala visa ng'ogenda e Canada wuliriza ebintu bino bulungi nnyo taata maama kojja singa mukwano gwange mpuliriza bulungi nnyo ensi zenjogeddeko tekyali nsi esobola kuwa visa nga togenze ku interview tekyali nsi kuzenjogedde esobola kuwa visa nga togenze ku kibayita biometrics fingerprint scan ekigambo kye bayita biometrics fingerprint scan kyekiriwa ogenda ku consulate oba ku embassy ne bwogenda ku agencies gyogenda okuteeka paperwork wo bakujjako fingerprints zonna engalo zo zino kumba zijjako ebyenkumu ne bakubuza ebibuuzo 3 bina empapula zo ne zigenda kati maama taata omuntu yenna gandi asobola okufuna visa ya America nga togenze ku embassy ya America oyo mukubire enduulu kubanga oba oyagala oba toyagala oyina omuntu yenna ataddeyo omuntu yenna agenze okusaba visa ya America oyina okugenda ku interview oyina okugenda okujjako ebyenkumu byetuyise biometric fingerprint scan zebakujjako omuntu agamba nti ngenda kufuna visa ya America nga togenze ku American embassy togenze ku interview togenze ku biometrics fingerprints mukubire enduulu bwoba oyina omuggo ukwate oba jjambiya omugobe emisinde obutemeko obugere on'obumuweereza edda mu DHL ng'akoddiza ssente zo omuntu yenna ng'oyagala visa ya Canada oli takulimba nti agenda kufuna visa ya Canada nga togenze ku consulate ya Canada kufuna interview oba kujjako byenkumu kye tuyita biometrics fingerprints bw'akuga nti asobola kufuna visa nga togenzeeyo
kuba enduulu oyitenda bamulirwana abooluganda bakona b'emikono mukubira enduulu kubanga oyo mubbi. Omuntu yenna nga tasobola okufuna visa ya Bungereza nga togenze ku American nga togenze ku British Embassy kukola interview na kujjako byenkumu kuba enduulu maama ejjokuzuukusa n'abali emagombe. Omuntu yenna nga tasobola okufuna visa ya Europe kebera ensi ki nga togenda ku embassy era teri fingerprint scan maama kuba enduulu ekiba kisoboka mweyambulire nga ndabo gisimufungizo olw'ensonga oyo mubbi. Kabere nga agenda kuyisa mu gavumenti era n'abakungu ba gavumenti abasinga obungi bagenda ku embassy ne bajjako ebyenkumu just nga tebakoze interview bajjako ebyenkumu ekyo ne kikakasa nti babalina mu system. Lwaki bakola kye tuyita biometrics fingerprints? Mu nsi ziri zaatereza system yazo eya security n'okunoonya abantu. Bwozza omusango tebeetaaga kuba ndulu kunoonya. Kamera zeetoolodde ensi zaabwe kye kisooka. Amannya go baba galina. Ekyokubiri bwe bafuna fingerprints zokka ziba zibawa details zo zonna gwani abakuzaala ddi taata wo yaani maama wo yaani ne bakutegera details ne lwayingira. Kyekikugisaako fingerprints katolinawo nsi gy'osobola genda mu kuzemmenye nga n'ofuna visa nga tomaze genda ku bintu byenjogeddeko. Tokwata ssente zo olina omuwa passport mbw agenda kufuna visa ey'e Canada ey'omu America eya Europe eya Bungereza n'ensi ezimu endala nga tugeze ku fingerprints. Ebisigadde biyinza okukola mu zino ensi za Buwarabu n'endala n'eza Asia. Naye aneza Asia era abo balina okugenda for fingerprint scanning. Kati muganda wange tebakugamba nti nno ogenda kufuna visa nga togenze ku byenkugambye. Embuulire tefa yonna. Saagala bakulye ssente zo ate otooka ku by'emizimu ng'atoga nti banzibye nga nekye bakubbyeko osobola okukifuna ku intaneti n'okitegeera bulungi nnyo. Ogwange wakubabuusa embuulire tefa yonna anadde n'owaayo ssente zo visa America kusanga mu katandaaloko visa Canada kusanga mu katandaaloko eya Bungereza n'eya Europe munnange ojja kawa twange tulege ate buli kimu nga bakiridde. Ompulidde bulungi? Mwenna mmanyi bangi mwagala kutambula naye ensi ze mwagala okugendamu okufuna visa zaazo mulina okugenda ku mitendera gye njogeddeko. Oli bwaganda asobola okufuna visa nga togenzeeyo dduka emisinde toddamu kuyimira wantu wonna oyo abeera mubbi. Ekyo nkimaze kati ngenze ku information eyandeese. Kansubire nti Wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga otuuse n'akaaba kundi k'abantu bwe nabo. Okusookera ddala obansooka empite eno wansi. Kansooka empite wano. Mwenna abali ku social media njala mumpulize bulungi nnyo nga ntandika video eno. Nga bwe tukimanyi nti Yosere mulungi mu kintu kye bayita divide and rule ne blackmail. Examples muzirabyeko tewakyali kyakubuuza Museveni akola atya emirimu gye. Museveni asobola okudeployinga abantu ku social media ku TV ku mawulire buli wamu okola n'erinnya ly'omuntu ekyo mukitegedde bulungi nnyo era mukirabyeko mukinako experience. Njala kubuuza waliwo abantu benda ku social media nga Yoseri yabasasula okwonoona erinnya lya Ssaabasajja Kabaka n'okwonoona ekitiibwa kye n'okumujolonga. Njagala musooke musalemu akantu kano mukansindikire buli muntu yenna eyita omulangira n'omumbejja oba omuntu yenna abeera ku social media ng'avulunga ng'ajolonga ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka omusibako amatu g'embuzi omuliisengo botya. Batambuza propaganda ne blackmail nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa ntumbwe za Sir Edward Muteesa. Ebintu biwuliza bulungi ne bwogera buli mwayagala kyayogera. Muno mulimu n'abalangira n'abambejja nga bo tukimanyi nti mu byafaayo obuteyagaliza kintu obuteyagaliza kimusayi gw'abantu nga abantu abamu tebaagaliza bannaabwe. Kati njala mumpuliriza bulungi nnyo. Mutegedde ebigambo bingi nnyo Yoseri byakozesa ku social media okoona amanya g'abantu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa bweddu. Lwaki Yoseri atambuza propaganda okusasula abantu okoona erinnya lya Ssaabasajja Kabaka? Akikola kubanga Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'ava e Bungereza okwenyigira mu lutabaalo olwo baakola endagaano eziwerako Yoseri z'atasobola kujja wadde okubuulira eggwanga okujjako ate okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka ng'asose mumalamu kitiibwa. Lwaki amumalamu ekitiibwa? Akimanyi nti sooka yonna erinnya ly'omuntu bw'omala okulyonoona
ne bwafa public ejja kuba tekyalina sympathy ne Museveni nkulaga tactics zo eza 1900 tezikyakola kubanga tutandise zisomesa abantu bajja zitegeera tugenda bonoga nti gudi musezi gudi mutemu kijja kutambula ennaku bbiri abasobola okijja otujja kijjawo ne kati nkulayira eno tactic gye wayitamu okusaabanya Ssaabasajja Kabaka etoomi ng'oga nti si mwana wa Edward Muteesa njala kujjukiza mwenna mumpulirize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka alina emyaka 68 egy'obukulu teyazaaliddwa jjo ku mulembe gwa Museveni mu 1996 I repeat this Ssaabasajja Kabaka wana demwenda mutebe w'okubiri alina emyaka 68 wetwogerera teyazaaliddwa jjo nga Museveni ajja mu 1996 no that is wrong weewuunye lwaki within this short period of time Museveni wajjidde muyinza okutuusa olwaliro lwe batandise okwogera mafuukulo okwonoona erinnya lya Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka alina ebintu bye yagaana okukola Museveni bye yamusaba okukola ate Ssaabasajja Kabaka yasinzira ku ndagaano ze tazivangako ze yagamba y'ensonga lwaki baagala omujjawo nga custodian w'ettaka n'ebintu bya Uganda bamujjewo njala bategeeza Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa Aprili nga 13-1955 bwabanga Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa Aprili 1955 abantu bonna balubisa ebyo era yabikka kitaawe akabugo mu ggwanga lya Bungereza nga amaze okukisa omukono mu ngabo tandika olunaku lwe yazaalibwa otuuke ku lunaku lwe yalinnya ku Namulondo wali owuliddeko ekibooziboozi kyonna nga kiga nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa tekibangawo bino eboozibozi bitandikidde wano ku Museveni nga aganye okukwatagana Ssaabasajja ku nsonga ezimu kwe kutandika agabooziboozi aga aga divide and rule blackmail kubanga akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka mwana wa Muteesa era njala kubuuza Museveni gwasasula ssente okwonenyera Ssaabasajja Kabaka bwali ogenda Bungereza ng'otwala akawala takakulinganga olujja lw'essabo wali okimayo ki njala kubuuza direct kubanza sikutya na kugamba sikutya ne bwe kusanga maaso nga tusinkanye mugulu tujja kweyina fufe ejja kufuumuka njala kubuuza you send all your agents to UK to look for His Majesty Kabaka of Uganda Mutebe w'okubiri as who if right now it's you are paying those people to blackmail His Majesty Kabaka why did you send your agents if you knew that he wasn't the right person to repress his father nkubuuza gwe yoseye sawa zino basajja bonna bali mu kusirwalira ku ggwanga n'okutowa n'okwonona erinnya ly'omusajja ono Ssaabasajja Kabaka okimanyi omusajja yazaalibwa 1955 mwezi ogwa Aprili era nga yabika akabugo ku feesi ya kitaawe oba ku mulambo gwa kitaawe kitegeeza nti yali ng'omusikalaggiddwa n'embira mu mwali olw'okuba yagaana okutuukiriza bw'oli oyagala n'okulya mu nsi y'olukwe ngera kubuuza Ssaabasajja Kabaka wamutegedde mu 1996 okutuuka katutandika okusasula abantu bagira bamutandika omusiga enziro ngera kubuuza bwe wasindika basajja bo okuliwaswa biriggwa n'abantu abala okugenda okulumba Ssaabasajja Kabaka tewaali balangira balala bonna bwali omanyi tebaaliwo tewaali balangira bonna balaba oli omanyi nti bagenda okusikira Muteesa musajja mukulu kwebuza amagezi n'abasajja bamu okwebuza amagezi n'oli omusajja omukulu omulangira tambula ku TV wonna Museveni si mwana wa Muteesa wa nnyoko wali luddawa where were you tukoya akamanyiiro omwana obusajja bw'obuserwa wajja okwota wajjira mu lugabire empale ez'ebiraka mutuuse okufutubbala ku Baganda mwagala kusaanyawo nsi ye musoose okwona ekitiibwa ky'Abaganda muswadde njala kubuuza nga nzira mu nfundikira akatundu mbakala bwe wali osindika babbi bo bamafiya bo nawo kennyini akawala takakulingako essabo ng'owandikira ebbaluwa nti oyagala musinkana wali osinkana ki kati wosasulira ba blackmailers bo mu system ya divide and rule ng'obagaba bagende balumbe batandika okwogera Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa oluli wali ogenda ng'oyagala kuyamba wali omunoonyako ki olwo yali mwana wa Muteesa bw'amaze okutuuka n'agaana by'oyagala akole kati n'afuuka nga tisuwa Muteesa nemmwe buserwe ejja okwota mmwe nammwe abeefuula abalangira n'abambejja n'ebisajja ebikulu ebiri mu Buganda ebitambula byogera ebigambo bitakwatagana mbalabula awo nvuddewo tetunnatandika gwe firi mulindako ngera tandika vidiyo eno mpola mpola tugikwate mpola mpola
kati mwabali abali muku njala soka balaga ka video kano katono nnyo tutandike video ekinyuso ekyatulese kiri ku record nti magulu meeru abangereza obwakabaka bwabwe bwatandikeddeyo mu 10 era nga ne kabaka waabwe yasookako bamumanyi n'okutuuka kuwona zzeeko olwaleero era biri mu archive mu materekero bitambuzibwa gwe lwaki mukimanyi nti obwakabaka wa Bungereza bwagala kusanya obwakabaka bwalala bonna olw'ensonga bakimanyi nti bo be balina okubeerawo essaawa zino obwakabaka bwa Buganda bwalwanyisibwa okuva mu myaka gyenda n'okutuuka olwo bakyabulwanyisa naye temujja busanya kubanga bwaliwo njala balaga ka video kono akalaga bakabaka bonna bali bafuzeeko Bungereza nga details zaabwe kweziri ku kikompe kino kyengendo balaga video njaji posting edda musoke mu kakasente obwakabaka bwa mugaso alina bana basajja bakikola bakimanyi nti balina okubusaanyaawo kaako abo bonna bakabaka ba Bungereza abaali babaddeko ono Elizabeth afembyo ndo za mulaba kankabaddire mu katono abo bonna bakabaka ba Bungereza bali ku record kankawadde mundu okusembayo kati mwe obwakabaka obwamu babusaanyaawo nga bakozesa batamanya ngamba bennyini abali mu bwakabaka bwa Buganda. Njagala abatamanya ngamba bano mwenna abantu abali mu diaspora ddala bwali mu America waliwo ki program ekitambula eky'endagamuntu okuwandiisa abantu abali mu America okufuna endagamuntu. That is the NRM project. Eno project yabaddeyo eya Buganda bumu n'abagibaddemu mwenna njala bagamba nti sina gwe ngenda kuyisa mu maaso wadde okuvoola okujjako bagamba nti muli mulumbe olw'okukungubagira omuli mulumbe lwammwe olw'okusanyukira okusanya Obuganda nga mwe muli eggi okwesubya emuwula n'abalabye munekedde mu busuuti n'alabye munyekedde omitega nswera era ng'aba muli basanyufu nnyo naye okusinziira ku bigenda mu maaso mbagamba nti video zange zino ziribeerayo era muli zijjayo ng'ebintu byonna mbagamba bituuse obulungi nnyo kale butyo abadde mu lumbo olwo abali ku ssente za NRM n'abatambuliddeko bamafia abali emengo n'abali mu gavumenti abajjiddeko mwebale kuba nti mwabadde mu lumbe olwadde mu America Buganda bumu nga NRM ejaganya okuba nti esanyizawo Buganda mwebale nnyo mubalire ddala kubanja jabala bategeeza nti tekuli amayina Ssaabasajja Kabaka gyali mbeera mwali Buganda buyimiridde butya nga ne mwade nabo bennyini bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddimalawo ebimu ku bifaananyi mwabirabye dda nga bano abantu bali mu kulya ssente za Buganda n'ettaka lya Buganda baabo bennyini ebifaananyi mwabira bulungi ebira biri bingi nnyo baabo ebifaananyi mwabira bulungi nnyo ono yo mulimu gwe anaatera okugumala bulungi olwayongera kujja mubalage bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo bali mu kulya ku ssente za NRM okutambuza buli kimu ekigenda mu maaso. Alright. Nga bwe nabagambye nti project Mayiga atambuza NRM system n'okuba nti bo basigala batambuza ebikubanga bafunyemu. We twogerera essaawa zino mwenna ababadde mu meeting mweje bagenti seminar tewali kintu kyonna kyabadde constructive kiri development towards Buganda as a country or as an institution tekyabaddemu. Oli yazina babulira emboozi ze n'atambuza NRM projects indirecting nga temumanyi ne ssente ze mulya zonna mulya ssente za NRM. Kati njala kuzanya ka video kano ka Muganda Fono Moses Sali mugenda kawulira bulungi sitera nnyo kwagala kuzanya video ze
ajulirize ebigambo mbagamba nti omusajja akolera gavumenti na buli kimu kyakola kya gavumenti tulyoke tutandike video bulungi nnyo katandike video etandike evu kwanjula tukatandike ebigambo yabyogedde n'abulya nti Mayiga atambuza project zaki za gavumenti then tulyoke tutandike video bulungi nnyo era buli omu kati weesibe ebbiri we tulaga. Nasabanga nnyo ne ngamba ye lwaki mu Buganda balinga abandaga nti bankyawa olw'okuba mpagira Museveni ng'ate nagenda kusaka. Ne ngamba naye lwaki Katikkiro talaba nti abaana ba Buganda baavu. Obwavu, it takes two people, not one. Nze kati ku ssaawa eno njagamba nti Buganda yalina buli yali eteekeddwa okwanguwa ennyo okujja okusakira abaana baayo. Okulaba Katikkiro ng'agenze ku haabu eyo e Masaka ekyo kyakyusiza. Juzi bwe nali wano ku interview na Mulumba kuba yayogera bubi nnyo ku Isima naye ssebo Katikkiro bansonyiwe kati osonyiyiddwa kubanga kyewakoze okwegatta ku gavumenti osobole okunoonya projects zino ozitwalira omuntu wa bulijjo nga totaddewo okwegatta ku ki nzanya video zino nga nina ekintu kyenjagala omuntu akole ki awuliremu okwegatta ku ki byange babikomyawo kati video kavudde kwanjula video entuufu etandise. Video entuufu etandise. Kansulenti mwenna butudde bulungi mutandise okurecordinga okosa screen recordings video zino zigenda kubeera ku record. Ndoza kantandike ubantandike mu political side ndoza kantandike mu political wing then njoke ntandike abalamu na mulizo bulungi nnyo. Political wing igenda kubeera dakika nga 3 ku 2. Alright. Njala tegeeza bannansi mwenna abaganda mwenna wepo n'abantu abali mu Buganda abakyayina amatuno okulya information eno kino mbadde temukimanyi mukiwuze bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Charles Peter Mayiga Saalongo Gamulengejja Kawenkene wasaanya okusaanya Obuganda buli bukimu n'akisula wakyagadde. Mu nkubo ez'enjawulo batuula ekiro n'emisana tebakyebaka balinga basezi nga bateeseza butwe bagenda okusuula Obuganda bo okubinnyika mu nsuwa ate boolekere ebyobufuzi ebitwala bonna bannayuganda. Njala tegeeza mwenna ababadde mu Amerika nga musugumbizanga bakimezezza okw'omusana temumanyi bigendera bye basajja bano nti n'abasajja bano basinga obungi si Baganda. Ngira Museveni bwe yagamba mu 1994 nti nze okusaanya Obuganda ngenda kukozesa abo abayita Abaganda okufuna kyenjagala era kikoze bulungi nnyo. Kale munne njala tegeeza Obuganda n'okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka nti taata kitaffe munnange yatwawula esiridde. Wetwogera tukimanyi bulungi nti omusajja ono yajja n'akusaba afuge ekisanja ekyokusatu ky'okyagaanya omuterako omukolo kubanga n'ekyokubiri siggo wakimuwa. Njala tegeeza mwenna Abaganda ne bannayuganda nti wasaanya Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okusaanya Obuganda n'obukonzibya omwami ono batuula ekiro n'emisana n'akabinja kaabwe aka DP Proko akamu akali mu Nuupu n'abali mu bitundu ebirala nga balina enteekateeka namutaayika okuba nti bagenda kukyusa ebyobufuzi. Njala okwebaza obulamu bwange n'obulamu bwammwe mwenna abadde balwana entalo za Buganda n'entalo za Uganda nti tukoze kyamaanyi nnyo okulemesa abantu bano ensenga zaabwe ze bali balina. Jjukira bali bateeseteese ekibiina ky'ebyobufuzi ne tukikuba ne kiyiwa ku ttaka. Kiki ekizzeeko wuliriza. Wetwogerera wasaanya Charles Peter Mayiga ne munne Mathias Mpuuga Nsamba ne musajja mukulu Medard Lubega Sseggona akali amaggwa n'abalala bali mu DP Block batuula ekiro n'emisana nga muno mulimu ne Robert Mao n'abakungu ba state mu batandise okusala entotto n'okukkiriziganya butya Mayiga lwagenda ofumutuka emmengo ate ayingire ebyobufuzi. Ebyobufuzi agenda biyingira atya. Ekibiina kye balina okukola nga beyubula ku Nuupu nakikuba n'enkiyiwa Windows entegeke empyeruwa. Kansula nti President Wankulo kwoli. Wetwogerera essaawa zino emyezi 2 emabega n'ennaku eziyiseemuko wasaanya Charles Peter Mayiga n'omukongozi we Mathias Mpuuga Nsamba wepo ne munnooli lawyer Medard Lubega Sseggona n'akabinja kaabwe ka DP Block nga wamu ne mukulu Nobert Mawobe baatula mu nkiiko eza closed door meeting nga temuli muntu yena gwe basuubira nti information eno egenda kufuluma ne bakkiriziganya butya Charles Peter Mayiga bwe banaamukukusa okumujja emmengo
bamuyingize mu kakungunta ka DP oba mu kakungunta ka Democratic Party afuke senkagale wa DP buto ajesimbe okuba president ow'eggwanga lyonna mu mwaka 2026 era enteekateeka ennamutayika ebadde temanyikiddwako mu nsi yonna ku mawulire wadde wantu wonna nganze bwendi kiwugulu ekibikira abantu ne beesansaba njala kubikira Obuganda ne bannayuganda mwenna nti kino mujja kiwulira oba kisazaamu oluvannyuma nga nkyogedde nti usenkagale wa DP omupya ayinza okuddako ayinza okubeera wasanya kalo Charles Peter Mayiga olw'enteekateeka eno ebadde mu bisenge ebadde temanyikiddwa nti omwami olwo bakkiriziganya bulungi nnyo so nga ate ne state mweri mukono guno okuba nti bamuteeka mu kibiina kya Democratic Party nga political leader obanga omukulembeze w'ekibiina kino era nga ddiiro eno yakkirizganyiziddwako nga n'ensimbi zayisinganyiziddwa mu mikono bwe muli ati omwami ono ekisanja ekyokusatu menge bakimumye bajja mukunguzza bamutwale mu Democratic Party bamuteekeyo nga DP president asobole okujja okwesimbawo nti singa Museveni abala empiki ze ne zigaana yandikomekereza ng'ekintu kino yali akisuulidde ng'era muno mwe muli Mayiga ng'ajja kuba amyuki wa Nobert Mao nga ddiri bw'eneeba nti ayinza okuba vice president zamutegedde bulungi nnyo awo sigenda kulwawo mukitegedde bulungi awo sigenda kulwawo njagadde kibateera waawo mukitegedde bulungi nnyo wasanya kalo Charles Peter Mayiga waliwo eggulireessaagala kufulumya kati naye nga nkimanyi nti gye buvudde katono wafuna obutakkanya ne baboosi bo wakati wo Salimu Sali ne Museveni ku nsonga ezikwatagana n'ensimbi ezisindikibwa Mengo ku bintu ebimu ago njagaleeta oluvannyuma njagadde kusooka mu political side eyo njitegeezezza eggwanga kati wano tutandise video entuufu eyatuleese njala kutegeeza Obuganda Abaganda mwene bannayuganda era asaba n'okuluma kutukwasa basajja Kabaka mutegeeza nti ekisaanyawo Buganda tekitudde omusajja gwe bakwasa omulimu gw'okusaanyawo n'okutwala ettaka lya Buganda bonna yekisawo Vuga Kasomba ttaka Jerusalem Musale zino nno zenteekateeka zalina mu Buganda ezitagenda kuleka muntu yenna ng'akyali mulamu bwe twogerera Jerusalem Musale akanda nako ne gurupu ye ey'amafiya be yasimba mu bitundu by'eggomba era bano bakoze kyamaanyi nnyo okuba nti amataka gasinga obungi mu Buganda ddala mu ggomba bagatutte ngera amataka gano beeyambisa omusajja omu eyayita omulangira Buganda David Wassajja Kintu okuba nti amataka gonna bagafunye okusinziira ku bo nga baagala mwenna Abaganda abali mu bitundu bino omuli olusozi lwe bayita Golola mu kitundu kye bayita Kibibi Gombe Bulo Kiriri Kyerima Mpenja njagala mumpulirize bulungi nnyo abatandagwa mu katego kano mukawulirize Jenno Salimu Sarakanda nako eno nno yasimbayo amakanda n'adiployingayo ekibinja kye eky'Abanyarwanda era nga commission gye bali yakutwala ettaka lya Buganda lyonna mu bitundu bino batutte ettaka lingi nnyo ng'ettaka lisinga obungi lya Kabaka ettaka lino nno libadde liryawo nga likuumibwa basajja ba Kabaka naye nga kati essaawa zino Allah yabajjulula era nga abantu bano bakumye ettaka lino okuva bwe baba buyinza buno okutuuka Allah yabajjuludde ettaka lya Buganda lino kuno kubadde omugenzi Haji Kapapa ono Allah yamujjulula wepo ne Haji Kigundu bale basajja abadde enkwata nga bali bakyakumye ettaka lya Buganda mu bitundu by'emmenye waggulu awo Salimu Salebu ategeera nti abantu bano bafudde abasigaddewo tebakyamutiisa kwekosa influence y'okuleeta abasajja Abanyarwanda nga baliwa mu bitundu ebyo nga bagulira ettaka n'okuba nti missionaries balina mugenda ziwulyako bulungi tugenze maaso abasajja bano babiri bamala okufa Salimu Sale agufuula muganda okubanga balina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne ku lwa Buganda munnange bano abasajja tebamanya nti emmengo waliyo emisonso egirya ettaka lya Buganda nga bwe twogerera essaawa zino ettaka erisinga obungi mu Gomba naddala abantu abali ku kitundu abali mu kitundu okuli olusozi lwe bayita Golola ngera bategeeza n'obbabikira nti temwewuunya ani yatutte ettaka eryo eriko olusozi Golola luliko olusozi Golola n'ettaka lyonna eryolekeddeko eriwezaako square miles 5 nga mujjukire buli square mile erimu acres 600 ez'ettaka bw'ogatta square miles 600 emirundi 5 ze square I beg your pardon kambadde mukato mwenna abantu abali ku ttaka eririko olusozi Golola eryasibiddwako lyonna ngera tegeeza Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka omuluma kutu nti ettaka lya Buganda lyonna lyolyokedde basajja b'okukuumirako eri mu bitundu by'eggomba naddala ku lusozi Golola okwetoola
ettaka ne libadde liwezako square miles 5 lyatundiddwa eyeyita muganda wo David Wasajja Kintu nga yalibuzizza abasajja basali mu sale ensimbi empya n'enkadde. Ettaka lino liwezako square miles 5 nga mujjukira buli square mile eri square mile emu erimu ekazi z'ettaka 600. Kati buddira ekazi z'ettaka 600 n'ozikubisamu mirundi 5 ze ekazi 13,000. Omwami yali mu America essaawa zino ali mu kulya ssente ku ttaka ly'Abassekabaka lye walwanirira. Mumulaba kusinika na kugamba nti ayagala Obuganda, kumbe basajja abali mu kwonoona Obuganda obusaanyaawo. Omwami ono yono era nga y'omu yalabikirwako mu bifaananyi ng'ali mu ggulu eyo aguza omusajja ono amataka yoyo David Wasajja eyita David Wasajja Kintu yalese atunze ettaka lya Buganda eriwezaako acres 13,000. Tugenze maaso. So njala tegeeza mwenno abali mu ttaka eryo temwebuuza ani yatunze ettaka lino. Jovudde katuno mwami ono yasindika abantu be najja nga batandika okusaviringa ettaka lino era ettaka lino yaliguziza sali mu sale eriwezaako square miles 5 ku lusozi Golla n'okwetola ebitundu byonna. Era twogerera essaawa zino olwamaze okutunda ettaka eryo ssente ne bazikwavula era y'ensonga lwaki bali mu kweyagala. Abantu bonna abazanyi n'abasajja ba Kabaka badde balundira ku ttaka eryo n'okukolerako emirimu emitunda gy'okulimirako bazingiddwako ne bagibwako abatakkiriza okuyisaako wadde embuzi wadde okulimirako omusooli ogumu era bagobeddwako ettaka lirisibwako ssennyenge. Tugenze mu maaso. Salimu Sale ng'akola emirimu gino ayita mu bamu ku babyokwerinda okuli Gisso amanyiddwa nga Jumba Mugerwa so ng'ate musajja Munyarwanda mutabani w'omusajja gwe bayita Charles Nyabyenda. Nyabenda ono yomu abasajja abajja Abanyarwanda abazza obuzi era abasajja abajja obuzi nga bano bayambibwako abasajja Baganda abasajja oligino ababayamba okubatuuza n'okubawa ebifo balina okubeera kati ate ababeefuulidde okulagana abampembe okutwala ettaka lya Buganda lino disaanyaawo. Gisso ono eyita Jumba Mugerwa ate nga musajja Munyarwanda olw'ensonga nti amannya gano bageetuma okusinziira ku basajja Baganda be basangawo nga Haji Kigundu abatuuza bakitaawe ne babawa amannya n'ebika. Kati mukulu ono Jumba nga ye Gisso Jumba Mugerwa ng'akolagana ne Salimu Sale n'Abanyarwanda badipa oluyinzi mu bitundu by'eggomba bala basajja batutte ettaka lya Buganda lino dimalawo nga bakozesa methods enzibu ennyo z'engenda okubategeeza. Oluvannyuma lwa Gisso ono ne Salimu Sale okutegeera nti Haji Kapapa ne Haji Kigundu bafudde bakozesa olukujjukujju okuleeta Abanyarwanda bateeka ku bitundu ebyo n'okuba nti bagenda bakola program ey'okusaanyaawo n'okutwala amataka ga Buganda nga nabo gisimufungize. Ninde katono nnyo nga nabo gisimufungize. System kijje bakozesa mumpulirize bulungi nnyo. Baddira system gye mutamanyi empya oba ebaddewo bakola bati. Baddira ebitundu byonna ewali abasajja Abaganda ab'enkizo ne bateekawo kubakozesa Gisso ne baleeta Abanyarwanda babateeka mu bitundu ebyo ne baleeta n'abaana abawala abalungi kaalaala ne batandika okubayuwa mu bitundu ebyo. Abaana Abaganda nga balina amaddu ag'okusumula zipu ne batandika okwagala abaana bano. Bwe baagala abaana bano babazaalamu abaana Omunyarwanda oli muzaalamu omwana eire mutaawukana bubi okumekkereza ofudde naye nga tageti yaabwe yakutwala ttaka. Nkiddamu baleeta Abanyarwanda ne babateeka mu bitundu ebyo ne baleeterako n'abaana ab'obuwala abalungi bakaalaala. Naye nga kye bagamba kye bakuutira kiri bwe kiti omwana yenna Omunyarwanda takkirizibwa kuwasibwa Munyarwanda munne byemu ku bintu ebiri mu ndagaano gye bakozesa. Omwana yenna Omunyarwanda omuwala ali ku mission y'okutwala ettaka lya Buganda okusajja abavubuka Baganda takkirizibwa kuwasa Munyarwanda munne. Mission ya kuwasibwa abavubuka Baganda be basiba mu makomera be batta obusi be baawukana nabo ne batwala na buli kimu kye balina. Eyo mission esookera ddala enkusike gye mbadde temumanyi. Katugenze mu maaso. Salimu Sale ne muganda we Yoseri Tibahabula otabasula mutano wa kale kyensete tamuzizide ensanga bisibe baleesa Abanyarwanda bangi nnyo mu Kongo mu Gomba era okusingira ddala mu bitundu by'emmenye wansaawo byonna bemmenye mu kitundu ekyo
nga bakola omulimu ogw'okwonoona n'okutwala ettaka lya Buganda. Era ne mu bitundu bino wammanga bali mu kitundu kino muli Kyanika, Buyinja, Butoole, wano state we settings Abanyarwanda n'abaana ab'obuwala Abanyarwanda abalungi bano nga bo mulimu gwabwe kutagetinga abaana Baganda bonna bamala okukolako survey nti bano balina ettaka lye baasikira oba balina amataka gaabwe oba balina ebibanja ne bakolako omulimu gw'okubatuusaako service yogayo gaba batadde mu mizigo gyabwe oba mu mayumba gaabwe bafuuse bakazi baabwe olumuzalamu omwana gwe ng'anoonya ekyo kukolera kubanga mission ne Giso yennyini agimanyi ne Salimu Sale ne poliisi yennyini ekimanyiiko bulungi. Ono Giso Jumba Mugerwa naye musajja Munyarwanda ate nga mission bagimanyi bulungi nnyo. Museveni ne muganda we Salimu Sale bawa ebiragiro ebikakali eri abawala bano bakozesa nti teri Munyarwanda munno alina kwegwanyiza wadde muwasa mulina kugoberera bitwaba wanti mwenna mulina kwagala bawala bavubuka Baganda okumanya butya bwe bafuna ensimbi taka kiri balina empapula ezikwata ku ttaka ly'abakitabo ne balina baliteeka luddawa era wetwogerera nti abakyala bano abawala abasinga obungi ebitundu 9 ku buli 100 bamaze okutuukiriza mission zebabatuma ez'okuba nti bamaze oku-executinga mission zaabwe ez'okutwala ettaka ly'abasajja n'abakazi Abaganda bonna abali mu bitundu by'emmenye waggulu awo. General Salimu Sale akandanaho yalaba tekimumalidde ye kennyini n'asituka nga omanye enkola y'abaana abasajja tebaswala n'agenda mu bitundu ebyo ye kennyini asobola ate okwekwatiramu gw'olekera omuto tegunyuma. Bwe yatuuka eyo yamakinga sure nga bwe yenkola yaabwe n'anoonya muwala ki wasobola oba mukazi ki gwasobola okwepaatiikako asobola omukozesa ebigendererwa bye byayagala. Buto tebateruusa Salimu Sale yabeera successful nnyo mu kunoonya omuwala eyalina omukolera emirimu gino ate ng'agenda mubegera weponga ate amuwujja n'ekiwojjolo okuba ng'akola emirimu gye. Salimu Sale yali successful nnyo okufuna omuwala olukaalaala ng'omuwala ono amannya ge amanyikiddwa nga Nalwadda yali mukyala mufumbo naye bbaawe kamuleka ku security n'abaana be. Omuwala ono Nalwadda teyamanya nti yali yeesimidde yali yeekulidde akabazi kugulu okwagala Salimu Sale. Mwenna munanjulira abantu abeera mu bitundu bye omuwala ono Nalwadda mumanyi n'abaali bakolera mu paaka empya omwaka oguwedde Nalwadda ono mwali mumanyi nti yalina edduuka mu paaka empya gy'akolera. Ebiseera we yatandikira okufuna ensimbi mwamanya bulungi nnyo nti zaali teziva mu dduuka eryo. Nalwadda ono Salimu Sale yamwagala n'amala n'amufuula mbega we naye yali amusingise kukola ki era kubega ki. Wulira bulungi nnyo. Nalwadda ono omukyalo Munyarwanda naye nga yazaalibwa mu Buganda era tabadde na mutima mubibi abadde mulungi ne bamukozesa ensobi ngira Museveni bwakozesa Abanyarwanda basinga obungi enzaalo abadde mu Buganda n'abakozesa ensobi olw'ebigendererwa bwe. Ye kennyini Salimu Sale teyasooka kumanya nti Nalwadda mukyala Munyarwanda olw'empisa ze n'embeera ze n'enkula ye yakizuula luvannyuma. Yakizuula atya? Wuliriza. Wano kansooke ensimbe wakati nsooke kwa information eno ene ekintu kyendazze kyenjagala okusooka okutegeeza Archbishop wa Kampala omulondo mupya. Taata wange nina omukolo gwe nakulabyeko nga waliwo omuvubuka alina kampuni etunda amataka nga wamuyisenga omugenyi omukulu oba yadde omugenyi omukulu ku mukolo gwe wabaddeko era yatodde ensimbi nnyingi nnyo. Omuvubuka oyo y'omu ku ba state agents era bamukozesa okusaasaanya ssente n'okugula trust mu bantu abasinga obungi. Taata ngenda kusaba tukimanyi nti Catholic Church yagala nnyo ssente. Museveni akozesa abantu bangi nnyo okutracking okufuna kyayagala. Taata obanga okyayagala obulamu Archbishop wa Kampala omupya omulonde nkusaba abantu amu beegendereze naddala nga bali mu myaka emito nga balina ensimbi. Omuvubuka oyo gwe nalaba ebifaananyi ng'omugenyi omukulu gwabaddeko nga musolooza ensimbi ku ttafali badde bataddeko oyo state agent era gye bujjako nja kuleeta amawulire ojja kutya ani yamukutuusizzaako yakutuuseeko atya atuuka okufuuka omugenyi omukulu ate abawe ensimbi empya n'enkadde. Njagadde kijjukira kubanga kiriko olinze mu bwongo okusinziira nga we tulaga. Tugenze mu maaso. Salimu Sale bw'amala okufuna ono omukyala Nalwadda amweyambisa okukola emirimu gye. Mbaga mukyalo yalina edduuka mu paaka empya. Nalwadda ng'abeera ne Salimu Sale mu kyama nga bba omukyalo tamanyi. Lwaddaaki Nalwadda Salimu Sale wa mission. Mission ki? Mission Salimu Sale gye yawa Nalwadda yali yakutandika kubega
Catholic Church eyomu kitundu ekyo nalwadda omulimu guno yagukola bulungi nnyo era yaweebwa ensimbi nnyingi nnyo ez'okukozesa mu kukola missoni ye eno kubanga bakimanyi nti amakereziya gano abataka be ku bitundu ebyo beesiganya bafaada babuulira ebyama byabwe omuli empapula zaabwe z'amataka baani abana abasikira bunene ekyobw'ettaka bwe balina na biki bakola mu kyaki omwo omukyalo nalwadda yaweebwa ensimbi empitirivu nnyo n'atandikanga okweyuna emikolo gy'amakereziya buli yonna wabadde omukolo gw'okusonda oba obutale era ng'ensimbi yaziteramu bulungi nnyo mu kikolwa kino nalwadda yafuna trust okuva mu Catholic Church mu bitundu ebyo olwa contributions olw'ensimbi ze yakozesanga okuwa abafaada ku buli kereziya yonna gye yagendako naye nga abafaada bano tebamanyi kigendera kya mwana ono mwana muwala kiki yali alina mu kino omukyalo ono bwe yafuna trust mu kereziya yafunanga information gye yatwaliranga Salimu Sale nogezaako ku trackinga abali obyemyoyo bino mirimu ki gye bakola mirimu ki gye bakola batambuza batya emirimu bani badiringa nabo bantu ki beesiga mu bitundu ebyo Salimu Sale bwamala okufuna information na buli kimu nga bwe yali akyetaaga yagamba nti gwolekera omuto tegunyuma ye kennyini olunaku lumu ne yeesitula n'agenda mu kitundu ekyo okulaba biki abaana bakoze balekedde emirimu egyo mission eno ku ground abasajja bagikola bulungi nnyo Salimu Sale n'agala agenda akonfaminge amanye Nalwadda ne banne be yaleka kiki bagenda okukola kiki bakoze ku mulimu ogwo wabula mu kutambula kwa Salimu Sale teyamanya kiki agenda kuzuula mumpulire bulungi nnyo mu kutambula kwa Salimu Sale kuno okweyongerayo genda eggomba mu kitundu kino we yadiployinga Nalwadda Salimu Sale teyamanya ki agenda okuzuula agenda okutuuka mu kitundu ekyo okwetegereza bulungi nga Nalwadda mwana munyalwanda enzaalwa ey'omu Uganda awedde emirimu ng'ebikolwa bya Baganda Salimu Sale kino kyamuggyako waya era ne kimunyiiza okuba nti teyategeera nti Nalwadda mukyala munyalwanda olw'okuba nti Salimu Sale balina omuze nti omuntu atali wa musayigwa mu kabijja kaabwe tasobola kuwangaala nabo Salimu Sale buto yalagira ekibinja kye ekyabambega abassi n'abawa orders okugjawo omukyalo ono Nalwadda ng'amaze okumulaba nti omukyalo ono tali mu kabinja kaabwe kali wadde munyalwanda era butyo Nalwadda teyasobola kusimattuka Salimu Sale abasajja be yamusindikira abamubizisa omususu ng'amazze omuwa obutwa mwenna abali bitundu emunanjulira bulungi nnyo nti omukyalo Nalwadda yafa mwaka guwedde oluvannyuma lw'okuba nti yaweebwa obutwa n'afa mu ngeri ey'ekimpatiira nga yafa eddwaliro ligambye nti yafa nga ekimusse kivudde ku body organs failure abannaye munansonyiwa ebiyitamu ebyo bali mu kusagambiza nga bakimezezza okw'omusana anti mbategeeza mwantandika nti omukulembeze abaddeko awangudde akalulu kati engombe bazikuba enyumba bagala zijja kuba baati essanyu lingi nnyo abantu bali mu kusanyuka kyotayinza bagana netiwaka bagikwatamu n'ekyo sikirinaako control Citrain emmotoka bantu bali mu kujaganya omukulembeze awangudde akalulu kati bali mu kukuba ngombo okwetoola eggwanga lyonna bali mu kusanyuka kati sina kyengenda Citrain bambi ale sineti kinaakoma ssaawa zino naye nina okukola vidiyo eno ngimale munansonyiwa ensi yonna ekutta omuliro emmotoka zikuba eŋŋombe vidiyo nno gimala sina kyakukola alright kagende mu maaso ate bano balina effujjo bwoba onoonya omuntu alina effujjo omuntu wowana alina effujjo no si ssanyu nange kimpidde kubanga no boy information naye ate engombe ziyitiridde kale kampiteyite mu bwangu musobole okufuna information tugende andoza kanzite kuwali katono nti omukulu General Salimu Sale yafuna olunaku lumu n'ayagala ayiteyo ku ground bitundu ebyo alaba omulimu gw'abaana bye yasindika okukola omulimu ogwo
butyo yesitula n'agenda mu kitundu ekyo kufindinga out agenda okizula nti omuwala gwe yasindika ku mulimu Nalwadda mukyala Munyarwanda si Muganda era kyamunyiza okuba nti omukyala ono yategeera nti Munyarwanda. Butyo Salimu Sale okuba nti yamaze okufuna information gy'ayagala yalagira nti omukyala ono bamugyewo era Salimu Sale n'asindika basasini be ne bawa Nalwadda obutwa obwamutta era Nalwadda ono yafa omwaka guwedde era abasawo mu ddwaliro baga nti yafa organ failure era Nalwadda bamuzika omwaka oguwedde. Naye Nalwadda nga tannafa ebintundu ebisinga obungi yali amaze okutuukiriza mission ye ey'okubega Buyinja Butole Catholic Church mwenna abakristaayo ne bafaatha mwenna abali ku kitundu ekyo. Omukyalo oyo Nalwadda eyattibwa yali mbega kafulu ngera abegera General Salimu Sale so church enkulu ey'Ebuyinja Butole etwala ebitundu byonna omwana ono mukyala ye yali mbega omutuufu owa Salimu Sale era jala bategeeza nti omukyalo ono yattibwa Salimu Sale kennyini ng'atoye order olw'okuzuula nti omukyalo yali Munyarwanda nga tali mu famire yaabwe. Abantu abasajja bangi Abaganda famire zaabwe zifiiriddwa amataka mangi nnyo n'abaana baabwe okufa ku biragiro bya Salimu Sale ng'akozesa ba agenti be mu bitundu by'eggomba nga bakozesa abakyala Abanyarwanda abo ng'abawa ebiragiro okuwasa oba okuwasibwa abaana Abaganda bokka abalenzi. Omuntu yenna agezaako okukyamya embaliga n'awasa Munyarwanda munne wadde nga nzaalibwa ya mu Uganda munnange kajja kuba kakujjuutuka. Ekyasinga okutawaanya n'okukonfusinga mission eno oba kye batayagala kwe kubanga bakonfusinga abantu baabwe nga baagala kweyawula mbeetegeera nti bo balina kuwasa mbwe wasa tebalina kuwasibwa muntu mulala. Yensonga lwaki badde successful nnyo mu kukola ekintu kino oza mutegedde bulungi nnyo. Njagala lero okutegeeza abasajja n'abakazi mwenna abadde mu America mutabamiruka gwe mwabaddemu nti omusajja mwabadde ne David Wasajja ettaka lyatunze lyabadde akolako surveillance ettaka lyonna lya Kabaka mbagambye yatunze square miles 5 wamu bw'ozigattagatta ze acres 13,000 ali mu America alya ku ssente. Ettaka lino yaliguzizza Salimu Sale nedda lyagenda okutunda muliwulire bulungi nnyo okuba nalyo Salimu Sale lyagala. Ettaka lyamaze okutoloka okuli Golla akasozi ke bayita Golla n'ettaka lyonna libadde likagenda kereeza square miles 5 kwe kuli n'Ekitojo mwenna abaliraanye olusozi Kitojo. Ensozi ezo bw'oziyimirirako olengera ebitundu bingi nnyo okutuukira ddala Mubende n'okuyingirira ddala n'okulengera ebitundu by'e Masaka. Amataka ago gonna omusajja David Wasajja yagatunze nga agaguza Salimu Sale. So mwenna abantu abali eggomba mukimanye bulungi nnyo nti mission etwala amataka gammwe era bannange nazimba ku kkubo naye ng'ombe zifuuse ng'ombe. Mission ezitwala amataka gammwe Salimu Sale ng'akozesa musajja mukulu David Wasajja Buganda Land Board Charles Peter Mayiga ke kabinja akali mu kutunda ettaka lya Buganda. Era mbalabye nga muli Bungereza muli mu America muli mu kusagambiza muli mu kulya ssente basitudde abasajja Abaganda bali mu kweyagala naye ng'ate ekiri ewaka kissa kinegula. Kale njagala bagaliza emikisa emirungi muli mu kulya Katonga njula Obuganda babutwala mwesudde gwa naggamba neffe nga bulijjo tujja bagamba ebintu bino ate oluvannyuma mujja bitegeera ng'obudde bumaze okukola ki bumaze obagendako. Era awo ndowooza olw'okuba nti essanyu lingi nnyo biriro biri mu kuvuga ng'ombe ziyita saagala nnyo balwisa njagala okusinziira ku mberegera maaso ndowooza nadde mbagambye bawa information ekwatagana ku Ronald Mayinja obanji kole ngeri independent ku lunaku lwokusatu nsooke ndeka abalabo nabo ogera information yaabwe yonna bagimaleyo bulungi nnyo ndyoke nzijembawo information eyo nga sagala gigatana information eno ey'olwaleero. Ndowooza kandizavinga information eyo ijjo ku lwokusatu bawa information nga abalabo nabo bamaze okukola analysis yaabwe nze nzijembawo information entuufu ekwata ku mukulu ono kiki waji yatandikira atuusa atyawo na biki ebire bya mutuka we mutamanya bitajja mu mawulire mutegedde bulungi. So no embeera bwe tuyimiridde naye nga sinafundikira ku video eno olwaleero njala bategeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda ebigambo bino byenjogera
muyinza okulowooza nti nina gwe nnyononera erinnya, nina gwe nzitira ekitiibwa, oba nina gwe sikiriziganya naye. Nedda, ekyo kikyamu. Okuva lwe nazuula nti Abaganda abamu balyankuzibwa nnyo okusinga okwetegereza ensonga ezikwatagana ku buwangwa bwabwe n'ennono n'eggwanga lyabwe, we nazuulira nti nina okujja okwogera ensonga zino. Si buli gw'olaba nti ayambadde busuuti nti ategeera. Si buli gw'olaba nti ayambadde omuteganswera nti ategeera. Si buli gw'olaba nti aseka aba ategeeza nti aseka. Si buli gw'olaba nti ayogera ekigambo twesiimye ku lwa Buganda bwaffe akitegeeza. Nedda. Abamu makwekansaamu, abamu nkwezenge. Ngera bangi beeyita amannya ag'Ekiganda tugenda okuzuula ng'obudde butugezeeko nga si basajja na bakazi Baganda. Era nga Museveni bwakola ebintu bye. Essaawa zino, Uganda essaawa zino twandibadde bataddewo ne public holiday olunaku lw'enkya. Ku Mande nga terikola okungubagira abaana baffe abatokomokedde e Somalia. Naye ebivulu bigenda mu maaso mu Uganda. Mu America bigenda mu maaso. Buli mu Uganda omuntu ofa nga tegakyali mawulire tekyali kungubaka. Kuba Museveni kyayagala okeepinga media yonge eri mu kukola bintu bya kiseegu nga abantu bakyafa ku bintu bikwata ku nsi yaabwe. Ebivulu biri mu Uganda, buli kimu kiri mu kutambula, buli muntu akola bire, teri afudde ku baana batokomose. Naye ng'abaana bano ekyabasizza bayingira okusevinga eggwanga lyabwe n'okufuna ekikigule Magalidiba. Naye nga basajja bali mu kulya Katonga ajjula. Ngera okubuuza gwe omusajja n'omukazi eyambadde busuuti n'oyambala omutega enswera n'ogenda mu conference ya NRM gye mwayise Buganda bubu nga temma kigendererwa kyayo. Lwaki muweerera abaana emmala mubafunira abagizi bajje mu America? Lwaki muweerera abaana bamande balinnya ne bagenda mu Ngereza ne bagenda mu Europe? Abaganda oba Abasoga oba Abanyoro. Newuunya omuntu agati awagira NRM ng'oli mu diaspora. Era ng'okwata dola 2,000 bazikuwanga enguzi otandika okuva mu nsi yo. Ng'olowooza Uganda eri waffe 2,000. Ng'olowooza mu America w'otudde singa bannansi baagiryamu 2,000 eza dola nga gwe muzirya. Muba mugenda kulowooza eggwanga ligenda kubeera luddawa. Omusajja n'asituka okuva e Kampala tabulidde embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali, tabulidde ekiri mu Buganda wadde abantu bafudde takoze posti naye ajja azunga ali mu America babuulira ebintu bitakwatagana. Baalese bamaze okutunda ettaka lya Buganda bazzeeyo. Bazze bonna nga nazze omu Kimba Freeman gwe baaguze ettaka ly'Emitiyana kugombola liizi ya myaka 10 n'amala n'embakuba n'emulemera n'agiguza Mutaasa Kafeero. Mutaasa Kafeero yatwala ettaka ly'okusaza ly'Ekyaddondo n'amala okutta Kaggo Agnes Nambirige n'amutta nga n'olumbero Agnes Nambirige Menge Lutulidde Ganyo Dwaya. Musimanyi baagala kumala kufuna official invitation ate bawandiikire family bagikiriza okwabya olumbe. Ate nga neyavaako okufa kwa Agnes Nambirige mumanyi bulungi nnyo. Nga namwe mukimanyi. Olumbe lwa Kaggo bukyanga Katonda amujjula luganye okwabizibwa lulimu emivuyo. Mengo family ina sente zaajo. Ebawandiikidde ngebategeeza nti baagala kwabya lumbe lwa maama waabwe. Naye Mengo mwesudde nampulira zibi mugamba nti mulina bawa official date mujje mukolerako ebyammwe kubanga date zembawa simazirika emikolo gya Buganda. Njera kubuuza waba emipiira gy'ebikobe gy'amasaza okuziika mu Buganda family tezisika basooka ne buholding okuziika. Era bwe Katikkiro bw'oba tokkiriza kubagamba nti kale ku lwa Buganda olw'okuba nti oli yali muntu waffe olumbe Kaggo gyali yeetaaga ebbaluwa. Family na mwagikyankalanya. Njera tegeeza n'okutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'okuluma kutu. Taata munnange emmotoka za Museveni ziwa mayiga okuwa abasajja b'Abagombola ezisinga obungi zaabaweebwa. Naye n'emmotoka gye bali bawadde omugenzi Kaggo Agnes Nambirige abasajja bakulu abo nga n'emmotoka bali bagimuwadde ng'agikozesa emirimu gya Buganda nga bw'asasula n'akasente akatono nga sente zibaliga musadde bwe ziggwayo emmotoka bagimuwa. Emmotoka bamba ne bagimuggyako nga n'essente ze yali amaze osasulako tebazimuddiza. Baateeka enninga ku family ne balyoka bajerega buli omu ne bavuma buli omu ne musajja mukulu Kawaasa Abaasi nawe n'ofuuka omuyayi w'emmengo n'okankanga family ya Agnes Nambirige Kaggo olw'akamotoka obumotoka.
mengo mugifudde kya kusekererwa nti kati Buganda buli muntu awadde abaweereza Buganda afuse wa kusekererwa. Family yakago mukivudde kya kuzanyirako omukyala aweereza Buganda nga tayisiseemu ekyamutisa kulwanira ttaka ya Buganda ly'essaza ly'Ekyaddondo. Nga Janet yakozeseza Mutaasa Kafeero. Namwe abali mu America njera bategeeza abaana ba Mutaasa Kafeero bali mu America muli mu kudiringa na bonna bambega nkibagambya jansi bansi begino mpawabire. Kubanga kitaabwe by all means yali mu nzita ya yani yali ngakolagana basajja mbe batta Agnes Nambirige. Nalyo kagamba yagamba kati mwe family munzanyirako nga atenze mumanyi nakola mama wamwe kaniwuza basajja bakulu Haji Mutaasa Kafeero fatini enseno. Abasajja Buganda na dibodi mufaki n'enseno n'abasajja bali emmengo. Mufaki n'enseno. Emmotoka omukazi gye yasasulako ssente ng'ate siketi yakibawa. Nene mugisika ne mugitwala nga mmaze oboogera amafuukule. Abaana balizoninga out mutandiko nga abaana b'abakago tebalina mpisa. Twamala oddo kizuula nti gy'okoma okubeera polite oba ow'empisa ofuuka musiru. Bw'ovaayo okubuuza ebibuuzo lw'ofuuka omukyamu era lw'ofuuka omuyaaji. The moment omuntu ayambala ekkanzu ng'asigadde mu ffere Obuganda busaanawo. Omuntu ayambadde busuuti naye ng'osigadde oli mu ffere kitegeeza Obuganda busaanawo. Kati tudde ludda waffe. Abasi Kawaasi omuntu yateebwanga nga buli muntu agadde wekitibwa Abasi Kawaasi ne wegatta ku kibinja ky'amayiga ekiri mmenge kiri mu kufera n'okutiisatiisa abantu ba Kabaka. Gomu ku bantu abadde batiisatiisa family y'omugenzi Kaggo nga mulwanirira akamotoka yali yasasulako ne ssente n'olumbero nnyini mugaanyo bbawo official letter abaana balinaddemu okwabya olumbero mukubawanikira bategeeza twagala kwabya olumbero wa Kaggo kubanga yali mukozi wa Ssaabasajja Kabaka ne mbabuzaabuza enkya tebabasindikira nko budget ya kwabya olumbero wadde okubasaba omuno gw'ettooke wadde entamu nedda ne mukifudde okubakuga olw'okuba nti bwe bana yali byolumbe nga teri muntu avudde Mengo mugenda baga nti baana bampisa mbi abaana tebeetaaga ssente zammwe n'okuba wandikira bategeezaako ng'omuntu okutegeeza abaali bakama abe nti tugenda kwabya olumbe lw'omukozi wammwe kubategeeza so si mmwe kuteekawo muziziko na kutandika kuyisa maaso mu baana b'omugenzi nga tewali kimubawa nga n'amataka gonna mwagatwala. Mumulooza temugenda kufa. Nze munange sina buzibu na muntu. Naye nsaasira nnyo Omuganda atuula awo. Oyambadde omutega nswera, oyambadde busuuti onyiridde. Naye nga temanyi Obuganda we buli. Nkubuuzizza Omuganda omwana w'Omuganda Nakiwuuka n'asubuga akyafuna omulimu mu Uganda. Be bali e Saudi Arabia bali mu kubonaabona. Be bali e Dubai basula ku nguudo. Mu magye be bafiire Somalia be batwale Congo. Kubanga temumanyi abasajja bamere Mengo bonna ba politician baali bazze kusaanya Obuganda. Gwolooza lwaki buli ayogera ku Lumbuye amwogera akagamba nti omusajja omuzibu nnyo kubanga nasumula kye baali basibe kye baagala ensetegeere. Kalatenze engeri gye sitya mujjabbi bagamba bino ebintu mujja biwulira kubanga saagala Buganda esaanewo. Balimbuuza bajjajja bange gye ndibasanga nti wakolawo okyo Buganda nga busaanawo nti ati nange naliko omwo abasirika nedda sisobola kusirika. Sisobola kusirika. Mukwate Ssaabasajja Kabaka muttire mu kitooliro. Musajja wattu talina adda agoogera. Era bamuteekako propaganda, bamuteekako blackmail, olina adda ayogera bubi. Nzirangayo ne mpulire omulangira yenna Omumbejja Kabira n'avuka aboogera ebiga ku social media nja kukulizo ninga out tugera kubuuza omwaka Ssaabasajja Kabaka gwe yazaalirwamu okutuuka okufuuka Kabaka wa Buganda mwali luddawa where were you? Bwe tuba tugenda mu makereziya oba mu makanisa nga waliwo omuntu agenda okuwasa mwana munne babawo ennaku buli omu okuleeta okwemulugunya kwe mu kkanisa eri abagenda okufumbiriganwa. Era ne ku lunaku lwe bagenda obbagatta bakubuuza nti wano nga tetunnagatta bantu wano waliwo omuntu yenna eyemulugunya ku bufumbo bwa bano bw'aba taliiyo ne bamala obbagatta
toddamu kukuba mu mirombo ki Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi yazizaalwako muzimanyi bulungi nnyo era n'agenda n'abikka akabugo ku njole ya kitaawe Mulangira amanyikiddwa olw'okuba nti Abaganda twasenzanga buli kika kya muntu Museveni olw'okuba nti yalimu okufuna kye yali ayagala mu Ssaabasajja Kabaka n'asalawo akozesa enkwezengeze okutandika okwogera amafuukuule okuva mu 1955 mwagala tugamba nti abaluwa bali tebategeera okusinga mmwe era gwe Museveni ng'otwala akawala atakako kulinga olujja lw'essabo wali ogenda e Bungereza okwogereza Ssaabasajja Kabaka omwogereza ng'ani bw'omwirangiraga nti gwalina okubeera ku Namulondo ya Buganda wali luddawa baali bakusiinumwa lwaki gwe twalina n'obikka akabugo ku njolo ya Sir Edward Muteesa lwaki bitandise mu 1985 wali bitandise 1986 97 awo biyingira awo yazaliwa 13 April 1955 jemyaka 68 mwali luddawa where were you ezemberezo okwebuza amagezi tugenda zikkiriza nga tusobola okwogera tosobola kukyusa byaliwo n'olyo nze ndi Mumbejja ndi Mulangira simanyi ologotana n'olyo ng'oli azze simanyi aliko empewo ajja yeebajjagala waliwo Kabaka abeerako empewo ate nakino kanki babikule mu kitegeero lwaleero mbalaba ku social media nga babafera mwekubya emizimu omuntu aliko empewo teyeenyumyako era waba aliko empewo nga tamanyi zimukwata ne zimutuulako ne zimwogeza abaddewo n'ategeera nenda abangi kuno ku social media musimanyi ono aliko empewo y'abamweyana tebazoogerera bwogereza empewo za Buganda ng'omuntu aliko empewo yeeyogerera bw'eba ekulimye okutegeera nti oliko empewo esobola okujja Bungereza n'olinnya ogula tiketi y'ennyonyi n'olinnya n'otegeera ng'oli ku kijja kyewamwe zibayite empewo kibayite empewo oyinza okuba oli Sudaani ng'oliko empewo nga tomanyi nga zikwagala oddeewa kosobola okutambula okuva e Juba mpaka ku kijja ky'omu Masaka ku bigere nga totegedde nga watuuse dda ne bano bola ku social media simanyi empewo y'abamwena simanyi kendi ndiko muzimu gwe empewo tebazoogerera tebazikubira sito tebaziwandiika mu butabo ate empewo zeerondera entebe yaazo tebazirondera ntebe empewo zeerondera tebazirondera entebe kuzinaatuula era bwewalaza empaka nga gwolina okubeera entebe yaazo ziyinza okukolako effujjo ziyinza okukuswaza okomekkereza n'obulamu obusuddemu akaba omuntu aliko empewo tebamusabira tawona ne bw'onooleetaani ne mukola dduwe zifaana zitya tawona paka nga amaze okukkiriza kyali oba nga amaze ozisiba oba amaze ozisamirira ebintu bibeera ebi either bw'oli mu diaspora basobola okugenda ne bakolera emikolo ez'okusiba empewo ne basooka bazizika ne bazisaba zisooke ziwummulemu mpaka lw'onodda bw'odda n'otandikira awo oba ozisamirira tebasabira mpewo simengere mu kyaki musabe nedda tebakulya ssente zo nti omuntu aliko empewo bamusabira ne zimuvaako mubeerako masitaani gammwe majinni kye bayita lubaale tebamusabira kubanga n'oyo avuga nti amusabira oyinza okuva nga nengoye bazikugjeemu oba nga ofudde nga kyozanyirako tokimanyi egyo agabira amajinni gammwe ebitega bagula mu famire oba ebyo byemisambo gyembirana naye kye bayita empewo togizanyira nga tebagitwala mu kkanisa gisabira sime muzikiti sime gisomera dduwa nedda empewo zisigala mpewo
genda go musa social media nga erogoza ndiko musambo go simegwa gwa namba gani ndikempo ya gundi ani tebazogirira alikempo teyesoma tayogera mwe mujja mu chachi ne bagamba ne busa mu bank ago bibitega bya mwe mijini ja mu bibagula mu family giba yonka ne empewo tebazisabira empewo kugambe zili processes b boba wali nga toina access compose wa mwenga go ino zisamira bakolere emikolo basoke bazitereke bazifujike bazisibe bono malirizo lyoko otuukeyo bazisamirire oba okuzisamiriro zimala n'ebisigadde tebakulya sente osobola zidduka no tebadduka mpewo kati mmwe abali eyo ababuziba omuzungu yakyasinza okusamira ku nsi kuno bamanyi obuwangwa bwabwe n'ennono mu kusaako Charles ne Queen yafa mwalaba ebintu bingi nnyo ebyobuwangwa n'ennono kati nga bakyabikola n'ennono tundi omusajja ali wali avudde ku nnono ye nenga n'ebintu byakola mu kusaako Charles abantu omuntu mwabyetegereza bakozesa enkolero eyabwe ey'obuwangwa n'ennono n'otundi omusajja mbu olubugo sitaani olwawo omuzungu yakola olugoye nga alujja mu kimupamba ewaffe olugoye mu Katonda luyatuwa lwe lubugo tulujja mu mutuba ne tukomaga ne tulwambala zengoye zosooka okwambalibwa kati gubaga nti sitaani ng'ate omuzungu ayagala tu owuninga kitegeeza olina ki what do you own you have nothing to own kitegera olugoye like any others ngabo gadi zile suka enjero za masada zibasikamo basaba abaki zosulamu mu nyumba yo simesula mu suka 20 teri suka esinga lugoye teri matiri esinga lubugo oba teri matiri esinga lubugo kebere suka teri yo mwena abadde ku internet mulabye engeri gye basizaako Charles bamuyisiza mu buwangwa n'obulombolombo genda India balina bakatonda basukka 15 era buli muntu akkirizibwa okusinza katonda bwamwagadde abasiramu basinza Allah gye bali abakatolika basinza Yesu gye bali ne katonda abaprotestanti gye bali abalokole batandise abasinza Hindu abasinza buli kimu gye bali nga buli kimu bakikola teri abakuba ku mukono gende China gende Singapore gende Malaysia gende Japan gende ludda abasinza Buddha buli yomu gyali nefe waffe mulemeddwa okutegeera ekikyamu ekibaliko n'ekizibu mutandise kwekubya mizimu muleke obuwanga neno muzze ku bintu by'abazungu omuzungu akusiba katambala nakulagayo ekyayagala naye ngebabega alina kyaleseyo ekikye nabagamba olunaku lwe bayita Halloween Day lunaku lwa mizimu egy'abazungu gye basamira bagigulira omwenge bagigulira engoye bagigulira ebirawo batambula basoloza ne ssente ku mayungu buli ddo tuddo nga basoloza ssente z'okugenda okukola emikolo gye temukimanyi nemwe tunabasomesa batuusa luddawa ogenza wa passport adde milioni 10 nengo okudde wame ku kijja kikwetagisa emitwalo 2 mwezi eno kye tuyita cow mentality ogenza wa pastor owadde milioni 10 mu kubanga akusabidde nenga togenda kusuuka nenge ekyandibadde kiwonera ekintu ekyandibadde kikujjako buli kikutanya kya mitwalo 2 mwezi 25 kuliko transport ogenda okulima ebijja ogenda okukwata mu bibbo by'abalongo n'okukola emikolo mitondo n'okugabula mitwalo 25 owadde milioni 10 osize mmotoka nenga ne gyosige mmotoka wame ku kijja nebijjawo mu sibirime tewali wadde nyumba abagenyi batuukira ne gwogamba nti wamala tojja kumala nnyabo nkubuulira buli kimu kijja kudde gye kirina okubeera mbabuulira ebya Kayisaali n'ebyakatonda byaki byakatonda abapasita bemulaba bagenda okuyingira wa pasita bamayina ababasamirira ewaabwe ku bijja by'ewaabwe balina abasamirira nkiddamu buli prominent pasita gwolaba being it ali ku national level being it ali ku local level bonna balina abasamirira njagala ombuulire lwaki mugenda mu makanisa agamu pasita n'atula n'akubuulira ebizibu bye nga bituufu byebyo abakikoze atya
basamirira ayina empewo asobola okukebera bapasita bakebezi tebakebera tebakozesa maanyi ga Katonda bakozesa mpewo ezaabwe ze baleka basamiridde balina bakongoza basamirira empewo ezo kyovula jala gamba ekizibu ng'okimanyi nti kyekyo n'okwata omusimbi guno ogutokomoka n'ogumuwa naye nga tasolovinze problemu yakubuulidde kikubadde ku bwongo n'otya ono omusajja ng'amanyi tamanyi ewaabwe yaleka asamidde sinakindi nga ye mukongozi n'akubuulira ekizibu kyo nga nawe okimi kyekikuleese noga tufudde omusajja ogenda ne Katonda nedda mujja kulwawo obutegeera bagenda bafera nkugaye bapasita basinga obungi bonna naddala bene enzikirize neyabalokole ebitundu 9 ku buli 100 bakozesa mpewo zeewaabwe bwe zibasize ewaabwe bakozesa amaanyi ge baagula eyo gye bagenda bagasima tugenze kuwumulamu tugenda bye bali byokukola kati gwe nojja naga mwana wange kizibu kyolina nga kinene gunde bakutambulirako of course ngenda okimanyi bakutambulirako nogamba pastor akola naye nga takuwadde solution babesinga ku abasamirira ewaabwe oba bo kubanga balina empewo ze bakozesa mu mayumba gaabwe makyaki gaabwe olwo lwaki bwova mu kyaki yosiraana nkubuuza lwaki bwova mu kyaki y'omuntu bwe pastor omulogeni pastor omula osiraana amaka eddiini endala ziri endala sizinaako obuzibu kubanga bo bakubuulira okusinziira ku bayibuli bwesoma era ne bakubuulira kakigambo kyako neene eyabalokole eno njagadde embawulemu eyabalokole eno abo basamize bennyini basamize akiwakana genda okibuuzeeko ebitundu 9 ku buli 100 bonna basamize bakozesa empewo zeewaabwe eri egye babasamirira balina gye bagenda nga balina abakongozi babasamirira najja nakugamba ekintu ng'okimanyi kyekyo naye nga takuwadde solution bwenoga ni pastor akola ekigenda okutaasa kudda wammwe kintu kya mitwalo 15 no spendinga million ku bintu bitegenda ku bannaye nakulabaka Katonda bakyadde mukiriza okugenda kwange kuno enswasweta yamayire egengalabi nze ogwange nkoze mbagambye tusikale ku roksa tungambalidde information ekwata ku mayinja abala bonna bakabawogere nze nja kujja nsaanikire mu mbe ku roksa buli kimu kireke kitambula nga kino okubeera mwebereremu ensi yammwe abali mu kulya omuwulo okwesubya ejjinga muli mu programu za NRM ez'amayiga zatambuza munaye mbaagala nnyo muli mu kulya Katonga jjula sente muzirye mulye bulungi sente zammwe naye ekigenda okuva mu yeebiraka nkibagambye mwana ky'omuganda akyafuna omulimu e Uganda mwana ky'omusoga akyafuna omulimu e Buganda mwana ky'omugisu akyafuna omulimu e Buganda mwana ky'omulugwala akyafuna omulimu e Buganda afuna omulimu e Uganda mwana ky'omukyoli akyafuna omulimu e Uganda mwana ky'omunyola afuna omulimu e Uganda mwana ky'omutola afuna omulimu e Uganda mwana ky'omunyankole nakabala kyasobola okukola application bamuwa omulimu kubanga temukimanyi ti abasajja ensi bagisaanyizaawo ne babuli bakola ne celebration recently ekapeeka nga bajaganya okumala 80% okubanga mission bagituukiriza ey'okubaavuwaza education system bagisse economy bagisse security efudde ne tutuuka okufiirwa abantu 100 bagenda mu 6 plus tekuli wadde omuntu yena ovunaanyizibwa eyakozeko tweet nga asasira famire z'abantu abo buli omu ali mu biye okujja oteekako bino ebivulu ono yeyambudona gwe sooka wabuuza lwaki media z'e Kampala tezina kyezayogedde kufa kwabo abavubuka bonna abaafudde lwaki tebana kyebayogedde zonna zisirise bwe ziti kubanga yenkola ya Museveni yakapitalinga media kyagala kyekiyitako kyatagala kyekiyita banaye tusinkane ku Lwokusatu video ejja kuba ya mutanja nnyo ku Lwokusatu mukama 13 mpeera program ebadde buli bya Bulange Mengo mwenna batwala ettaka lya Buganda n'abali egomba mwenna mukoze kamanye nga ko zane wabwa ettaka teritambula teritambula ettaka teritambula ettaka lisigalawo ate era tujja basanyukira nnyo kubanga nti ettaka eryo mugenda ddekolako ebintu bingi nnyo
bye tunaasangako oluvannyuma wabazukulu ffe banaasangako ffe tujja kweyagala oluvannyuma. Omanyi aseka mu kusooka si aseka okunyumirwa, asembayo yaseka obulungi ennyo nga nfundikira. Buli muntu yenna ali mu kukola era ng'okola oyingiza akasente. Kola nga bw'olya kubanga omusika teyeebaza. Teri yali yeebaziza busika. Nkiddamu. Buli ali mu kukola oba oli mu diaspora oba oli mu Uganda ng'oli nawe oli mu kukola ng'ofuna ekigula magala eddiba. Kola akasente ko nga bw'olyako kubanga omusika teyeebaza. Njagala ombulira omusika omu eyali yeebaziza obusika. Tabangawo olw'ensonga nti naye abeera nsanga bisibe. Kyovola nti obusika obungi abantu abasinga obungi basanga bwe basikidde ne babitunda amaanyi g'oyo eyabirekawo ne gafa ttogge. Kola nga bw'olya olw'ensonga nti omusika teyeebaza naye y'omu ku gurupu y'abansanga bisibe. Ku 10 abasika abatuukiriza obuvunaanyizibwa n'okudda mu bigere ebituufu ebyo basikidde baliko 19 bonna bansanga bisibe. Kuza mukitegedde bulungi nnyo. Kola nga bw'olyako kubanga ne bw'ozikola teziwera ne bw'oba ozikoze ne ziwera ate olunaku lw'oserengeta ekaganga bo abatamanya ngamba baagala ebingi babitwala ne becca so nga ate gwe yabibonaabonera obirese kungulu. Kola nga bw'olyako kubanga omusika teyeebaza. Musika ali mu kigurupu ky'abansanga bisibe aba asanze biwedde. Tamanya butya bwe wabonaabona ng'onoonya emmaali eyo. Ate nammwe abanoonya ensimbi nga bagenda okugenda nazo nammwe mbatumiddeko. Atasobola kuwummulako nawe nkutumiddeko nga ggoloza nti ensooga enagikungula teri agikungula. Ne Yesu kennyini yajja otubonaabonera n'atukula ebituufu twamuvamu muwayiriza b'emiggo takyasobola na kudda kati kubanga kati babakubisa nyukirira nti yaggaasi n'amasaasi lwe bamukubisanga miggo naye ekyamutisa tasobola kudda olw'ensonga nti abantu bakambwe nnyo. Kati munneekolanga bw'olya kubanga abasika nabo bansanga bisibe tebeebaza. Mukama waako